kutambuliza bulamu bugamba ki? Alhamdulillah bulamu si bubi tubadde tutambuza weewaawo tukyali mu kiyongobero kya muganda waffe mukwano gwaffe musomesa waffe Honorable Muhammad Segirinya kitalo nnyo kitalo ddala omanyi musajja oyo abadde n'omukululo gw'amaanyi nnyo era abasinga babadde tebakimanyi era badde tebamanyi nti w'amaanyi nnyo bw'atyo naye nze kati emmere kati gyendya amazzi gennywa ofiisi gyendimu ebipande byenkubiza maanyi g'abantu lwa Honorable Segirinya. Emmere tokyegulira mmere? Sikyegulira mmere kya alhamdulillah Allah abadde akyansaasidde kubanga abantu bali ku saidi yange oba oli wano omuntu akkubira nti yonna gundi gy'oyagala okulyamu ssebo ng'akuteerako akasente. Kati nabadde wano jjo lyabalamu wiiki gye tukubye emabega ng'abantu bajja abantu bansanze awo oli yakubye sente ng'ebipande byo tetubiraba mama ne mugamba bambi nkyekwatakwana nja kuteeka nagamba ku lw'omukulu gwa Segirinya tuuze endebe zange za lumonde nnya tandikira okwoteekeyoko ku bipande abantu baagala muganda wange. Waliwo okutya kungi nti nno bayinza okumma kaadi singa tebakuwa kaadi ogenda sigala gye independent oba ogenda bivaamu. Muganda Kacyumba ali ate naawe ombuuziza ekibuuzo ate ekinzisizza ombuuziza ekibuuzo ekinzija mu mwoyo bwe mbaddemu ogukungubaga Kacyumba ali ekibuuzo ekyo nze ndi memba wa kibiina ekya National Unity Platform era pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu sirina kasinde konna oba oliawo ka byabufuzi konneesigamye ekya era ekibiina kyebigoberera okuwa omuntu flag mbimanyi bulungi. Sooka values z'ekibiina core values ez'ekibiina omuli discipline inclusiveness byonna mbadde nkola ki mbigobererera mbimanyi. Ekiranzi bwe nafuna membership card saagiteeka buteesi mu nsawo oba saagiteeka wakawo nenjiteeka wansi wa piro neneebika bulangiti ey'ekyoya ekya saakikola bwe nagifuna membership card era nasigala ndi mu lukaano olwo olw'okutambuza enjiri y'enkyukakyuka. So bannakawempe North amaanyi gali mu bantu era ekibiina ko kyesigama people power era kyova olaba obwanga buno kati era onzigiddeko wano interview ogenda okuddamu okunoonyako omusaawe ziddako nga ndi mu bantu nga ndi mu bantu kyamukisa mulungi nnyo nti gyentuukira bamanyi nti bali musajja mwavu tebansaba tebakola batya era abalonzi kyalyako kyendyako. Omanyi Bible eri mugundi eyo mu firudi oli omusanga ayina tampeko ye ey'obuugi kumugabana ne munywa nalukola tomutidde kanso leka ate naawe kwonoona toddanga mukunzijjako interview n'oyogera ku mannya agatategeerekeka oba oliawo ate omusajja oyagala ate abantu balabe gundi interview eno omusajja omwongera amaanyi tayina maanyi tayina maanyi ekyo kwemu omwagala okumufuula ow'amaanyi tayina maanyi tayina yadde kwota y'akalulu mu kalulu kano muganda ntasobola kuwoza yadde 4% teriiwo. Nkugambye akalulu kano kali wakati w'abaavu n'abagagga. So Honorable twogere ku nsonga kati ninnyo ojja kujjako waneeno tuvugeko ku saidi ya Segirinya. Ebigambo ebyavaayo ne biyitingana nti no n'omwana Nagirinya bamuwamba bamwenga akaaba sookera niddenyo ku nsonga y'omwana Nagirinya n'abaana b'omugenzi. Ebyonsonga z'omwana Nagirinya mbadde nkyadressingako wano ne muganda wange Ronnie Gwolesa agenze ne mutegeeza nti waliwo force ekuba ebadde erwana Segirinya nga mulamu era kati ye mulwana ng'ali mu ttaka naye tebalwana Segirinya. Segirinya ye yamaze emirimu gye yatambudde olugendo lwe kati mulwane ffe mutufeesinge kuba ffe tuli lwedde sooka tuli bavubuka bwe kiba kikonde tujja kukiwulugumya. Naffe ssebo tulimu twakolamuko muganda wange era tuddeyo n'ogamba nti onneeyimbyemu onteeze budde bwa kiro nze ntambula bw'omu bwa Namunigina. Bwe mba mu motoka njibaamu omwo anti nze Katonda yakuuma
ekirala bw'oba ozze okufeesinga jangu ng'omaze ozze nti ozze kufeesinga mpologoma. So baganda baffe abo ne banoonya ku maama Naggirinya ne bamugamba sente biki bali bage ne bamukozesa ensobi. Naye olwalaba emboozi eyo ne muyita nganze omukuza wa famire w'abaana ne mulambika ekituufu ky'alina okukola ne butya bw'ayinza okubeera nti avuunuka ensonga eyo. Kyamukisa mulungi nnyo nti yampuliriza nampa obudde ne muyita wano ku ofiisi. Najja ku ofiisi ensonga ne tuzimulungula. Waliwo n'abafamire abamu ne tumulungula ensonga era twassa kimu nga nkuyege nti omwana Naggirinya asigale mu mikono gy'abadde alimu ebbanga lyonna, kubanga Naggirinya abadde amaze emyaka egisoba mu 6 nga talina maama we, nga maama we amanyi emikono mwali era nga ne Naggirinya amanyi bulungi waali. Bw'aba ayagala kwogerako naye bamumuwa, bw'aba ayagadde kumulaba bamumuwa n'akola ki. So challenge y'omukyala yali wamu ssente nga bw'omanyi ye ssente, naye twamuwabula era ekituufu kati akimanyi. We are in good terms. Okay. Yes, that's what I can say. Abaana b'okuza obudde buno ng'omukuza bali bameka? Abaana mu Buganda wano tetubala baana. Muganda wange Honorable Segirinya has been a family man. Adde musajja wa family. So sijja kugamba nti bali bwe bati benkana bati wabula alese abaana. Alese aki abaana tena abamu bakyabaleeta era tujja kukola emikolo egikolwa ku baana abo muli okubajjako endaga butonde tukakasize ddala. Waliwo we bakyaleeta? Waliwo we bakyaleeta abaana naye ng'ekyomuwendo kyo saagala kuvaayo kubala baana kubanga bakyaleeta. So abali eyo nga maybe nga babalira ne kati amanyi wakubaleeta bakoowole babakuleetera? Abali eyo nga muyina omusaayi gwa Honorable Segirinya kubanga omwana abantu mbwe ya Honorable Segirinya muganda waffe mukwano gwaffe. Abaana abo temuddukira walala mubaleete. Kacumbaali muganda nga Ivo abaleete wano wendi olugi lugule 24/7 nja kubaaniriza ate era omwana omumuleeta tujja kumwaniriza tumale tukwakolebweko emikolo egyo gye nkugamba egya DNA bwe tugizuula nti waffe tumwanirize kubanga muganda waffe laavu gy'abadde alina eri abaana be ebadde enkulu nnyo. Ze mmanyi nti neeyo gyali gyawummulidde manyi bagamba nti omwoyo gusigalawo. Kakasa nti andaba era nkakasa nti jatambulira ku kituufu nga bwe yannambika. Okakasa nti amaanyi g'omugenzi gali ku sayidi yo wano we tulaga mu kalulu? Ekisookera ddala akalulu kano nga bwe nkugambye I'm sure ti bye tukoledde bannakawempe ate tewali ngeri n'emu gy'oyinza kunzijja mu success eya Honorable Segirinya n'ogamba nti awo no tumutememu kubanga bwe obadde otulaba tubadde tutambula nga balongo. Kato wabeera waswa abaawo nakato wabeera kata abaawo. So bwe tubadde projects zonna eziri ku muntu wa wansi Segibox tubadde tutukira ddala ku muntu wa wansi. Kakasa nti bannakawempe abo be balina obuyinza kubanga be bakkirira mu bubokisi enkuba ne bwekeera ku makya okufudemba kibuyaga n'ayitamu ng'akunta musi n'ayitamu ng'akunta be basalawo. Kacumbali bw'oba obadde mulonzi w'ekawempe enkuba n'ekeera okufudemba ng'olimu olusujjasujja gw'osalawo nti ngende nnonde oba nedda. So bannakawempe obuyinza buli gye muli ku lw'omukulu Honorable Segirinya gwalese gumumanyi obulungi. Nze nsobola okugutwala mu maaso ate nze Kacumbali ekyenjawulo ekiriwo sigenda bugenzi ku mu parliament kwogera luzungu lwokka. Kubanga nalundu manyi era kati maaso awo ogenda kundaba ku shares enjawulo za luzungu ba Patrick Kamala abo bakanale mugume nga be bankyazizza okitegedde wakati mbadde nkyabawaamu wano mu Luganda ngenda kuleeta oluzungu era kyankola bubi nnyo nti bagamba owasoma muganda wange osobola okweyimba okkanika emmotoka nga tolina supanda ogikanisa eki kiba kitegeeza nti emmotoka eyo giraba efudde weetaaga supanda by all means. So byonna ebikozi toolbox ngirina sebo toolbox ngirina era bwe naaba mbitagululaawo ku nomination daawo nja kuwerekerwako bodaboda mutwalo gwa bodaboda kubanga bodaboda nagivugako
bonna balina ate owa bodaboda ono y'omuntu wa wansi gwenzijo sikiikirira owa wansi ono wa bulijjo tugenda ne bodaboda mutwala obubaka obusembayo eri abantu b'ekawempe n'obuwombeefu bannakawempe north manyi nti mwe mulina obuyinza Kachumbali ayinza okuba alina byantaddemu byampagiseemu naye bino oluusi tuyitira oluusi olwali ne tukubamu ku lwali awo nemmwe bakama bange kye munaasalangawo kyenzijja okukola era ku miliyoni ezo 2 era njagala mukyamuke nga bwe twakola mu nnaku 10 Kachumbali miliyoni ezo 2 sigenda kugula mmotoka eno mpanvu nnene ngazi ezo mpenkoni egoba omulonzi muganda wange ze sijja gigula kuba wegera ku majanga nguze empenkoni Kachumbali onaddamu okumbuuza ku haiti yeeyo jukira mpenkoni eba mu bbanga kati oluggi lwayo olaba wekwegobako nja kusigala mu kagofu kange ako kaluba luseewa kaluba luseewa ako kenja okusigalamu miliyoni 5 ago miliyoni 2 ebyo ntemeka 5 nziteke mu kusegibokisa abantu mbakyamule omanyi wotadde 5 ng'oli ogimuwadde ng'abadde maama alina ka bizinesi n'omuwa segibokisa eyo wokyusiza obulamu aba tajja kwerabira so ku miliyoni era egyo 2 Kawempe North Modern Bus Kachumbali bino byenjogera twabyogera nga Seginya yabyogera nga tumaze okubifumba Modern Bus kubanga abantu baffe babadde batambula okuva Kawempe gyakoma gyatandikira nga batambula paka mu town bakuba mugu kati bwemba ngitaddewawo ne tumanya nti route sizaayo zino abantu bw'oba nga okeera bukezi mu town n'omanya nti route eno egenda eri ekera saawa bwezi n'okeera ne weeyunira ekirala bbaasi era ejja kuyambako abaziisi bambi Segirinya Muhammad Medical Center ngenda kulizaawo ekyo bino byonna byenjogera bannaye mumpe buwi mukisa tugenda kumolooza tudiscussing ku manifesto gy'ogenda okukola eyo manifesto kijja kutwalira olunaku lulamba nga twogera ku manifesto abantu bagitegeere leero tubasiibule abantu baffe abeesiimi njala okubasiibula nga mbaagaliza olunaku olulungi mwe abafunye ebizibu nakuwalira wamu nammwe nammwe abafunye ebirungi njaguliza wamu nammwe tweyongere okubeera obumu ne wabula enteekateeka z'edduwa ya Honorable Segirinya enakwana nazo ziri mu pipeline nja kuba nkuyita ku balaza inshallah bwe binaaba tebikyuseemu tutongoze enteekateeka abantu baffe tubabuulire tuyimiridde tutya bajeti yaffe ya sente mmeka batukwatireko ye kuba tetwagala ate mutwekange nga tuteeseteese bulungi bagambe nti nga tetemwatuyisaamu ggaali sente muzijjeewa abantu baffe obamanyi twagala tujje nti Kachumbali content Segirinya gwalese akuwadde akoledde sente bwezi tiweeyo akakadde k'ensimbi twagala tujje tugambe nti gundi bwekiti tuweeyo sente bweziti ate tetukusaba busabi nowalula kijje ku ntobo y'omutima ogambe nti Segirinya Muhammad duweene emugattako kinene nnyo okwongera okumuwonga eri Allah subhanahu wa ta'ala okumusaasira ebyo byonna ebyamusobako kulwa Katonda n'ensi yange nze muzzukulu wa Mugema Luwemba Luswa Muhammad